Bamikwano oli agenda okulaba vidiyo eno mbadde nsabako ku magezi gammwe. Ne bwoba tolina magezi mbadde nsabawo ntambulizeeko vidiyo eno etuuke ku muntu tomanya. Mwaba abagenda okulaba vidiyo eno muyinza okubeera mwasobola okumpa amagezi. Olunaku lwakyo lwabadde Lwakutaano era ng'eno Jordan yabadde Good Friday, zabadde ennaku z'omwezi 10 Ogwokuna 2026. Munange bwakedde nga bwe bukyanga buli lunaku. Bwakedde nga bwe bukyanga buli lunaku. Nenzuukuka ne ntandika okola emirimu gyange nga bwe ngikolanga bulijjo. Bosi wange n'azuukuka zabadde ssaawa 3, bosi wange omukazi. Ne mutegekera ofuwe gwano. Mwene neeyongerayo n'emirimu gyange. Zagenze okuwera ssaawa zabadde nga zigenda 4. Nangamba ati Fiona yambala tugende. Olw'okuba nkimanyi bulungi nti tuteranga okugenda mu shopping era atera nakugamba ati Fiona yambala tugende. Saatewanye kumubuuza nti munange oba tugenda wa. Nga nkimanyi nti tugenda mu shopping. Naye munansonyiwa eno vidiyo ejja kubeeramu kompanvu ate nja recordinga vidiyo emu, saagala recordinga vidiyo 2. Era nsaba Katonda mpe ekisa nsobole okubeera nga amalayo vidiyo eno mutegeere ki kyengezaako okubagamba. Kati nenyambala netutuula mu motoka netugenda. Mukazi n'avuga motoka twavugidde ddala olugendo lwabadde luwanvu kyensobola okubagamba. Oba nga tugenda mu ssaawa namba awo weetyo. Era munansonyiwa ekirala ndi wabweru. Motoka nyingi ziri kuyita wano. So Leike n'avuga engeri gye neebasereeti nenzuukuka mangu. Nabadde nga nsumagiramuko mu motoka mpolampola awo. Nagenze okuzuukuka bwe nti ngamba gye tugenda tetutuuka. Bamikwano nagenze okulaba nga we tupaakinze oba gye tulaga nga waliwo nga ku geeti bawandiikako ebigambo nga binene ng'era geeti nene nga nene. Naye ekyanyambye nti ebigambo ebyo babiwandiika mu Luzungu ne mu Luwalabu. Kyekyanyambye. Bamikwano ekigambo kye nasomyeko oba ebigambo bye bawandiika mu Luwalabu ne mu Luzungu. Nasoma mu Luzungu nga kiraga nga mwe tuyingira oba geeti. Limbo yabadde limbo. Era mwe tuyingira kiraga nti baziikamu bantu. Oba abantu we bawuumulira abamaze okola ki okufa. Ngamba mubuuze era tuze ekola ki wano. Nkakiteekako nnyo birowoozo. Ne tuyingira mu limbo. Naye nagenze okutunula bwe nti ng'ekifo kye tuzzeemu. Bamikwano mwabaddemu emmotoka nga nnyingi ng'abantu bangi. Nengamba nti nze Fiona kaweddemu nti kirabika obulamu bwange bukomye wano. Nengamba nti oba mubuuze. Naye nengamba nti kansooke nkwatiriremu nkole ki ndabe kyekiddako. Kazi navugira ddala olugendo mu limbo okazi abadde dakiika 15 navuga. Naye ekyanyamba nze mateeka ntambula n'essimu yange. Oba ndinako sente za data roaming oba sirinaako ntambula n'essimu yange tenvaako. Bamikwano navuga n'atuuka we yatuuse n'apaakinga. Nemubuuza. Yangambye Fiona oyagala kumanya sooka olindeko nja kubuulira. Bamikwano natidde era n'ayongerera ddala okuvuga. Nange sente zino ezitujja e Uganda. Sente zezitujja e Uganda naye buli omu yandyetaaze n'abeera nga mu nsi ye n'akolera mu nsi ye kyensobola okubagamba. Olwatuuse awantu n'ayimirira n'agamba va mu mmotoka tugende. Bannange
nakaabye nga naye byenkaaba tebiriyo oba nga omuntu gwendi naye tasobola kutegeera nti nkaaba. Ngamba Mukama, netandikawo okusaba essaala nengamba Katonda wange gwomanyi ero yenzize enzizeekolaki. Bamikwano netutambula netutuuka awantu nga naye buli wentunula weeti abantu bangi nga walala walaga nti oba leikenga wona abeera e Uganda nti bali kusabira myoyo gy'abafu nti oba bano baafiirwa nti oluno olunaku oba omuntu lwe yafiira nga naye bangi abamu nga waliwo omuntu omu. Tutuuka we twatuuse mukazi n'angamba ati fuyo n'obadde oyagala kumanya lwaki tuzze muno ati eno limbo banange nakaabye nenefuula nga atasomye ku kipande n'angamba limbo naye wano we twateeka maama ne taata nzaala wano woolaba ng'era olabira ddala baasumintingako ne bateekako omusalaba jjukira eno eriyo abalokole n'abasiraamu. Naye mubuuza nti baabateeka wamu n'angamba n'asooka n'akaaba nakadde amalange nentandika okukaaba jjukira twagenze babiri omukazi yakaabidde ddala ng'alina ebigambo byali kwogera n'angamba Fiona mami wange we yafiira myaka 10 egiyiseewo ne tumuleeta ne tumuteeka wano ati jjukira taata ekiseera kye yafiiramu twali nga tetulina ssente ati kino ekifo okuleetawo omuntu okumuteekawo kusasula ssente nnyingi nnyo ati ne tubeera nga tetulina ssente ati ne basimbula we baateeka maama ne bamujjayo ne wabeera nga wanene ne tubateeka awo bombi n'akaabira ddala. Nze ne ngamba nti ebyali kubiŋŋamba naye siri kubiwulira era bamikwano saakaabye nti olw'okuba we baateeka mami we eddadi we naye nakaabye ebintu bingi olw'okuba bosi wange ali mu kukaaba nange nga simanyi ki ekiddako era lwaki andeese mu limbo. Olwamaliriza etubeera nga tutuusisa ekiseera ekivaayo mu limbo twabaddemu awo we twayimiridde oba twabaddewo nsuubira zaabadde dakiika 10. Bamikwano nagenze okulaba ng'empewo enkwata mulundi gumu. Empewo yankuuta mulundi gumu. Nga tukyali mu limbo ne tutandika okutambula nabadde mu jaketi ne mu sweta nga naye mpulira empewo ne tutandika okutambula okuvaayo mu limbo. Agenza okulaba nga n'omutwe gutandika okunuma naye bamikwano mbadde nsaba ku magezi gamwe mpulira ntende walimbo. Okuva we twavuddeyo mu limbo nange omutwe gunnuma owulirangako kye bayita omutwe ogukuluma n'obeera just mu kukaaba ndikuwulira kye bayita empewo. Omutwe gunnuma olunaku lwajjo nagezezaako okwegumya neneegumya naye nebigaana ekiro kyonna obeerayokaawo n'obeera mu kirooto nga just oli kulaba bafu ng'oli kulaba abantu baafa. Mikwano simanyi oba nzizaako ki omutwe gunnuma ndikuwulira empewo naye bosi wange sinaba kumugamba alina gwe nyanyumizaako n'angamba ati wewava e Uganda wagendako pozi ku bijja byabajjajjabo pozi biki kirabika omutwe guli kukuluma naye ngamba nti nze we nali nva e Uganda ng'ebintu byange ebyokujja e Jordan biyiseemu natwala akaseera n'engenda we baateeka jjajja azaala maama ne jjajja azaala taata yonna nagendayo ne mbalabako ku bijja naye simanyi buli omu kati ali kwogera kiki naye bamikwano mbadde nsaba ku magezi gaabwe